Emisamba gisobola kola buli kintu kyonna kubanga giri mu mwoyo. Gino obusobozi bwajo eri wasitaani. Kitegeera. Nange kinakola nakomaninga emisamba gyennyini egyamututte. Gimuze wano. Ate mu linnya lya Yesu ate sagiwa obudde nenjigamba saagala kumanyira kubanga nze ndi muweereza wa Katonda. So mbadde ngezaako kubalaga nti speed y'ensi y'emyoyo eri ya waggulu nnyo, teri nga speed y'ewaffe wano ya ku nsi kuno. Gyo myoyo gitambulira ku speed mpitirivu okusinga ffe. Kati tuba amaze kugulawo awo, tubadde ku geeti eyo netugulawo ne tweyongerayo tutambula mpolampola ne tutuuka waliwo omugga omulungi nga gwina amazzi amayonjo, naye wano wansi nga waliwo omusenyi gwa white. Mugulu, tuli mugulu, mugga nga musenyi gwaki gwa white. Tutuuka awo tutunuulira omugga agamba tugenda kusala omugga. Ne mubuuza tutya. Nangamba tugenda gusala. Kati mu dakiika sina mu dakiika biri oba byekola byokka yakwata ekintu kiringa kikofiira nakinyambaza mu second mubiri gwona negwambala nga kigundi nankuba wano mabega wano nansindika mu mugga nengenda. Ekyewuunyisa omugga gukulukuta gukirira, nze ate nakulukuta nga nyambuka mugga nga ntomera ebiyinja munda eyo, naye bantaddeko elements teri kino kisobola akola ki kunkosa. Naye mukulu, ebintu byoyogera obiwulira? Ebintu byenjogera binalaba. Kati ate nze mbeera awo mbalimbe ndi muweereza sebo, nange ndi mufumbo, nina omukazi ate nina abantu nina n'abantu abanene bandaba. Kati lwaki mbeera nimba? Byenjogera byenalaba. Omugga nga mpita mugga gukirira, naye nze ngwambuka bwambusi. Kitegeera, amazzi nga tomera nga nkola ki nga nyambuka. Amazzi gaba gakirira goya oli mu kwambuka, naye ngambye otomerawo gold. Ntomera gold, zaabu, byonna biri mu mugga. Sigamba nti bino ebiyinja bibeera mu migga gya wano, nedda. Byotomera otomera, naye lwakuba baba bakwambaziza ki element mubiri gwonna nga bagwambaziza. Naye nga nange neewuunya amaanyi ngajjawa agatomera amazzi agakirira, naye ate nze ngambuka. Kati nkunyumiza wali nentuuka awo wennyini mu mugga waliwo abamalayika babiri ne bankwata speed ne banzijamu ne bansuula wali ku musenyi gwa white. Ye ajja buzimu, laba ng'akola steps nga bbiri nankwatako bw'ati. Omusajja oyo yes, oli eyakunona gye nga ye wamutegedde yali ani? Omusajja bamuyita Yesu. Wali otambula ne Yesu? Nali ntambula ne Yesu, naye obwo bwonna yali tanaba kunebikulirako. Nga ntambula n'omuntu, naye bw'omutunulira mu face ebeera eyaka, tosobola mutegeera. Naye bw'omutunulira no bodde omulaba nga musajja mulungi wa kisa, otambula mwogera. Kati awo awo leero bwe twali tutambula nga tulina we tulaga, twasanga abantu bangi nnyo, naye abantu batukolera nga kubo nga tetubagambye n'obagamba mukole ki. Olwo mutambula muti Yesu akutte ku mukono oba omugoberera bugoberezi? Awo leero bannaye yali andi mu maaso n'omukono ng'akukutte bw'ati nga olaba muzeeyi waba atambula. Naye nga wano waliwo bantu ki bangi, naye teri abagamba bannaye mukole kubo. Baviira buviizi ne bamuviira, n'olaba kubo ddene ng'ali tutambula ntunula eno n'eno, bantu bonna batutunulidde. Ngamba ye oba leero ntwala kaki oba ntwala kaliwa, nga ndowooza n'angamba nedda tugenda. Kati eri muggulu olowooza bulowooza, kulowooza kwe kubeera kwogera. When you think you are speaking, tosobola kuŋŋamba nti kati nga saamusaawa zino simanyi byolowooza.
sobola abisoma saawa zino naye ekirowoozo ekyo kyoliko ekyo kibeera kyogera obeera nga communicatinga ya kati bwe neebuuza oba leero bagenda kuntwala naŋŋamba nedda tugenda kusala kkubo ate ne tutambula abantu nitubeera nga tubalekako mabega bwe twatuuka mu maaso gaffe nendaba nga kinnya kiwanvu ekinene oba kikko it's like a valley naye nga kiwanvu munda eyo waliyo enzikiza ekinnya naye nga waliwo akagwa ka white katini ku kinnya era bwe twatuuka awo ye tutalina n'obudobo n'atandika akatambulirako nange neŋŋamba wayi kankole kyakola ne tutandika kutambula ku kaguwa ako naye ku kaguwa ako kuliko abantu bamu bakurosinga naye batono waliwo abantu nga abalala bagwa bali maaso gaffe nga bagwa munda abalala bali mabega nga bagwa kati bwe bagwa babalekana waweefudde ng'agenda n'omulala bw'ati kati tuba tutuuka ku makati eyandi mabega naye n'agenda waweefudde n'ensibamu n'enyimirira n'aŋŋamba ssebo n'akyuka n'agamba ssebo guma omwoyo tusale kaguwa kano era bwatyo bwe yaŋŋamba guma omwoyo tukole ki tusale akaguwa kati n'enguma naye ng'owulira abantu bagwa eri kati mu kutegera kwange awo ku kaguwa waliwo abantu abalina emigugu gyo we gibanga nga tegibalansinga emigugu gyo ebirungi byokoze birina okuba nga bisinga ebibi byokoze kuyita ku kaguwa ako okitegedde samije sooka okiddemu ngambye ebirungi byokoze wano ku nsi birina okuba nga kubeera nga bisinga ebibi byokoze kuyita ku kaguwa ako ekitegeeza nti bw'oba nga okoze ebibi bingi tojja kuyita ku kaguwa ojja gwaayo kati kambuuze ku kinnya kino oŋambye ekinnya mwakituukako nga kinene naye nga kiwanvu si gamba mbu kinene mbu kiwanvu oguntu guli awo gutambula miles ne miles eyo neeyo miles ne miles tegukoma naye gunnya ng'ogulaba nga gugenda wansi funa omukisa n'otuunayokko mu kinnya eyo wansi waliyo ki sebo wali tolina okukola olugezigezi woolowoleza ekintu oli olwedde oba aba akutegedde oba ng'ayogedde nkugambye nakola nsobi yokka neneekanga omuntu nga ndi mabega aguddeyo neneekanga n'aŋŋamba ssebo guma omwoyo tusale ki kalayini kano kati tugenda no abantu bagwa bali mabega bagwa mu maaso bakola ki n'abayitako bakola ki bayitako ati tugenda tusala tumala ne tukola ki ne tusala akaguwa ako n'aŋŋamba ago ge magombe yagamba ekigambo ekyo ago ge magombe Yesu ye yagamba nti ago gy'olaba bagwa ge magombe yaŋŋamba ge magombe kati nange omutima ne gukomawo ne ngamba tumaze kuvaayo ne tugenda tuba tugenda bwe tuti sayidi eno tusangayo amaloboozi abantu bayimba naye abantu ndabako emitwe sayidi zino zonna ndaba white bamalayika nga balina amaloboozi amalungi woowulira amaloboozi amalungi ku nsi kuno nensooka nenyimiramuko katono ndozaawo nandekamu katono naye nayimiramuko katono kati tugenda tutambula mpola mpola naye banaye egulu liri very smart tewali yadde n'akafuufu naako nekamu kati kambuuzeyo ekibuuzo bibuuzo just abantu bebayinza okuba nga beebuuza omanyize situkanako mu ggulu kate gwe waliyo sikyo eggulu eryo amakubo gano amakubo gafaanana gatya
bannaye oba mbanyonyolemu omanyi eggulu bw'oba otambula mu kkubo kkubo liri very smooth lyaka li gold nga olaba zaabu yennyini nga liri smooth naye lyaka liri mu ngeri ya gold ekkubo bwetyo bweriri buno bwolaba bumulimuli oba bukomera buki buno bwonna buba very weba green eba ya green very beautiful flower ng'olaba kalungi sebo nabyo byogera ebimuli oyinza okuba nga oyala akwata wafu agamba awo tokwatawo ekimuli kigamba awo toli supposed kuyitawo. Kakati nali wano n'omuntu naŋŋamba nti abatasaze kaguwaako k'oyogeddeko we bagwa bakomawo wano ku nsi era tuli nabo era naŋŋamba nti amagombe gali wano ku nsi oyo omukulu Pastor Ron we yaŋŋamba kati goŋŋambye ate waliyo ekinnya omuntu alina ebintu bingi ng'ebibi bingi waayitako tasobola kumalako ajja kugwayo. Oli yaŋŋamba nti ojja n'akaguguko nti era waliwo ekiseppiki ekinene n'omuliro bayiwamu akaguguko bwe katabimba gwe ng'ogwa ng'okomawo wano ku nsi. Nina ebibuuzo bibiri ku eyo ensonga simanyi bw'ogenda kinziramu. Lwaki buli agamba nti agenze mu ggulu ayina mboozi ya njawulo? Kubanga nandisuubidde nti we ŋŋamba nti nagenda mu State House naawe n'ogamba wagenda mu State House ogenda kusanga nga tugenda emboozi yaffe somehow ejja kukwatagana. Lwaki buli agamba nti agenze mu ggulu nga tunaakweyongerayo na mboozi yo? Lwaki muba na sitole za njawulo? Kakati enjawulo yiino nze bankyaza enjawulo eri wano nze baakola ki nagenda ng'omugenyi waliwo agendayo ng'ali bubi ng'ali mulwadde oba naafaako katono. Understand? Ontegedde? Kati mukugendayo kuli kwa mirundi mingi. Kati wano mukugendayo muntu ngeri gy'ogenzeeyo w'ofunira mboozi eyo naye kyemanyi kiri kintu kimu nti olugero terusobola fana terusobola kwawukana nnyo. Omwana kingamba nti lwawukanyeemu oli yaŋŋamba olufa wooti ekyo kyo kituufu mukwataganyeemu nti olufa otuukira ku layini eri gye waŋŋambye naye yagamba buli ali ku layini eyo ayina akagugu ke era mu maaso wali yaŋŋamba yalabawo ekisajja ekinene nga waliwo n'ekiseppiki kintu kiringanga kiseppiki kirina omuliro bafumba nti akagugu kaako gwe koolina obikwata n'obiyiwamu era naŋŋamba ebibi weebanga bingi tebigenda kubimba bwe bitabimba gwe ku layini awo oviirako awo n'otalantuka n'okomawo wano ku nsi. Naŋŋamba egyo emizimu tuli nagyo wano era yegyo gye tuloota bw'atyo we yaŋŋamba. Naŋŋamba w'oyiwamu ne kibimba gwe ng'osala layini. Kale ate goŋŋambye nti waliwo ekinnya kinene waliwo kalayini oba oyina ebibingi tosukka kinnya ogwayo bugwi. Abo abagwayo bagenda wa? Akati okimanyi bulungi amagombe gali ku nsi bakigamba bugambi munnange ndeeta wano mmwe abantu nga mmwe musomese nange njigira ku seeti olumu mba sibimanyi kyolaba ngambye watyo pasawoni we yatugamba nti amagombe gali kuki ku nsi wano. Oclarifyinga nsonga eri abalaba n'abatuuliriza njagala munkwate bulungi kubanga emboozi zino bwe tuzinyumya omu aŋŋamba
nti musumba walaluse omubate bwe yaŋŋamba omu yaŋŋamba naye musumba wamu sitegeddeewo omu n'aŋŋamba naye musumba kusinziira diguri zenina ne masters zenina n'ebitabo byensomye kyoyogedde nkola ki nkikiririzaamu kubanga eno mboozi si gwe gusoose ginyumya bwe nali nze kankubulire nkakasa kino bwe nagenda nga kansaleyo nga sinakomawo bwe nakomawo mu nyumba mukyala wange agamba nali njogera nga ndi mu ntebe nga mpuliriza ye ngaali mu buliri naye nga talina amaanyi agasituka wali ku buliri kola ki nga kintu kimumaze amaanyi asigale kuki ku buliri kati ebintu bino by'emyoyo oba bya bwakatonda byotasobola kulaba buli omu ayina mishoni ye mugulu buli ne wano ku nsi buli omu ayina mishoni ye ne banga bakututeyo oba bakukyazizaayo buli omu bakukyazayo mu ngeri ya njawulo okitegedde mukwano ekirala njagala okitegere bulungi nze ndi muweereza ndi musumba nina omutima omulungi bw'obanga oyagala nkusabire olabeko osobole kujjamu okuwakana okwo kusinziira ku mboozi yange si yabalala kubanga nze yange yanjawulo mukko nze n'abo abali mu kulaba sisuubira nti audiensi yange gye nnyina wano ejja kuwakanya byoyogera n'ebibuuzo bye ndi mu kwebuuza nkiwa nabo bayinza oba babyebuuza so siri mu kuwakanya nze mbuuziza kibuuzo nti lwaki tebifaanagana kakati kankubuuze ono omusajja ye kaguwa yakalaba akaguwa kyo akkiriza yakalaba ekitegeeza ye teyasala yayitira mu ggulu lisooka lyokka teyasala kati ate nze byenjogera byasuuka ye we yakola ki bwe yakoma anti yandaga nti abaali basalaawo be batuukirivu oba ontegeera ye waŋŋamba sigamba mbooziyo ndi kuyiye nti abasalaawo be batuukirivu nti era tosobola kusalaawo nga totukoze eki totuukiridde kyobola bayaŋŋamba nti emigugu egibanga mingi ne bayiwamu ne bitavimba okka wano okoma wano ku nsi ankusale kalumi ogambye yagamba abatuukirivu be bakola ki kakati nange nenkugamba nti abalina ebikolwa birungi kitegeeza be baki very well tolaba nti tukwatagana somewhere saagala tulikike nga abakaayana baida wabalabi tetuli mu kaayana nze kyendi mu kugamba kiikino nti igwe nze nkitwala lino ggulu lisooka ono we yakoma pastoroni owali akaguwa ko ŋŋambye si kyo naye yali andaga nti w'osalaawo oba mutuukirivu oba oyiseewo kitegeeza eyo teri ate oba oyingidde eggulu gweoba omaze oba ontegedde katate gondaga nti wali kwakati ekyo ekinnya ky'oŋŋamba kirimu kimu ggulu lisooka lyakubi ekiri between ekinnya ekyo bwe twogera nti ekiki kye twalaba nze kye nalaba ekinnya ekyo nze kubanga ebintu bimu tebabimbikulira kubanga ffe twakola ki twayitawo buyisi kaggwa ebyali ebimu ebirina okukolebwa kaggwa tebakola ki tebabiŋŋamba oba tebabindaga ffe twatuyitawo buyisi naye nga abaggwayo kati kyovula nkugambye nze abaggwayo nabeekanga nekanga naye tebandaga ekikolebwawo ng'oyo ye bwe yalaba olijja nakagugu nokasuula musepiki ne bakola ki
oba ne bakafumba. Kakati nze kye nategeera bulungi nti ekinnya ekyo kubanga tebanyonyola nnyo ekinnya naye baŋŋamba ge magombe. Ate jjukira amagombe ne geyeena biri before they are parts. Sigamba nti they are in one thing, no. Okitegedde? Ontegedde bulungi? Magombe ne geyeena geyeena. Ndowooza ontegedde. Kale asamike gemanya gange Unique Media channel tuline pastor atunyumiza biyalaba mu ggulu. Kyola ebadde bimbuzaabuziza naye ndowooza buli agenda mu ggulu alaba bibye. Okusinziira ku maybe mission emututte n'omuntu oyo amututte oba Mwoyo Mutukuvu oba Katonda oba Yesu, kisinzira kyamutwalidde ndowooza okulaba obubaka bw'abayagala okumuwa. Ebweru twavuddeyo lwa nsonga enkuba yatonye ne tuba nga ate tujja wano munda okulaba ntongerayo story eno. Kakati abantu baguddeyo, muyiseewo ku kinnya kyekidirira. Kati awo mbadde mbanyumiza nti wali very beautiful, very 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 beautiful. Nga bw'ogamba kino ekintu kisukulumye okubeera ekirungi, kitegeera ng'owulira buli kimu kiri smart. Kati mbagambye side eno oluyi lw'eno nga bakola nga basinza, nga malowoozi gavaayo auto, tenor, bass, byonna nga bw'obimanya, auto 2, auto 3, obiki byonna malowoozi nga bw'ogawulira nga gayimba kati according to me nawulira this: glory 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 are you Lord. Ng'owulira something is very sweet, okitegeera naawe onyumirwa kuwuliriza ya. So kati nga tugenda tugenda mpola mpola. Kati nga waliwo departments zimu tebazindaga ge mazima, tutambula tugenda bimu tubibuuse. Waliwo abasajja betwalaba nga balina crowns ku mitwe, awo babandaga, awo bakola obulungi, abawininga myoyo, they won souls. Nga awininga osanga omuntu yabulira enjiri, abantu bangi ne balokoka ate ne banywera mu bulokole, kitegeera bangi nga ayina crowns, thousands and thousands of stars on the crown, nga bakulaga eyo crown yoyo nene lwakuba yabuulira enjiri obulungi, crown yoyo nene lwakuba yayisa bulungi abantu n'asavinga abantu, nga they go on explaining nga baŋŋamba coding. Waliwo n'abalina crown eziriko obusita bubiri bwokka n'abaakamu, then waliwo abalina crown nga tezirina yadde akasita, naye crown eyo ebeera eyaka, omuntu omutunulira eri ng'eyaka, they are recognized in heaven. Kati tuvaawo tutambula bantuusa egundi esaala we zituukira, wejjukira nga nkunyumiza esaala we zituukira awo. W'obeera wala you can hear sounds ez'abantu, kitegeera ng'owulira nga zijja because mugulu obanga bakutute mu department nga mugenda kukyalayo, bakkiriza kukyazaayo, otandika kusensinga ekintu ekikolebwa eyo side eyo eruyo olwogendamu. Let me tell you, temulowooza nti eggulu liringa oba kayumba oba kantu katono. Department eno gye nkugamba eyinza okutwala ekyalo kiramba, sinakyalo kiramba nga kinene, nga eriyo ensi namba eyo sala bwezikolebwa, buli kimu ekikola wekikolebwa in terms of prayer, ekitegeera. Naye ate n'abakozi baliyo bangi, bamalayika bangi nnyo. Kati bwe twatuuka sound n'esala, kati ne tutuuka ne batanga kundaga, olaba ono asaba, ne bamusikayo
ng'omulaba bulungi ne bamusikayo ku nsi ne bamusika ne bamukuleetera ogamba omulaba amaze emyezi 3 ng'asaba asiiba naye asaba bubi. Okusaba bubi kyeki? Kusaba ng'okomplaininga. Naye gwe Katonda nakukola ki? Nakukola ki? Amazima nze nakubeerera ki? Abalala baba bulungi nze ndi bubi. That is a bad prayer. You're complaining instead of praying. Yes. Nga omulaba abadde ali kumpi kufuna ekintu, naye mu kufuna ekintu ekyo n'ayonoona. Ekintu kiddayo mu sitowayo. Waliyo buli muntu alina sitowa. Sitowa ng'erimu everything you know on this world. Buli kimu ky'omanyi ku nsi kuno ky'obugagga kiri mu sitowa. Buli omu alina kyovula nakugambye that part is not small. Nga bw'ogamba nti nyingidde mu room. It's very big. Mutambula n'owulira ng'okooye. Alijjukira n'abagambye speed y'eggulu si speed ya ku nsi kuno. Ekitegeera. Nali ne professor omunangamba bwe nali nnyumya n'agamba nti kyova olaba abazungu bano bakopa mbu bakoze nuclear eddukira ku speed y'amaanyi. Era ne mugamba ne weba nuclear tejja kutuuka ku speed yaki ya ggulu kubanga eri eba speed ya mangu. Kati ne tutuuka ne bandaga ono Mr. ali awo munene ali awo by'okusaba yabivaako yasaba Mukama n'amuwa emmotoka n'abivaako ne bandaga buli kimu. Ne bandaga abasumba abafere, abasumba abatuufu, abasumba abafere abamu balina abantu ng'abo basaba sala ntuufu. Kitegeera. Ne bandaga abantu abalina emitima emirungi, ne bandaga abakadde abalina emitima emirungi, ne bandaga buli kimu kyonna saala. Nensanga nga waliwo omusajja yasaba saala nekola olusozi. Saala eno bw'ogisaba biba bigambo. Ebigambo ebyo birina kyebitegeeza kinene. Ebigambo ebyo by'osaba bye bikola ekintu eri ne bikireeta. Then webiba ebikyusa ekigambo ekyo okufuuka ekintu ky'oyagala bakiyita okukkiriza, faith. Kitegeera. Era baba bakulaga ono okukkiriza kwe kutono, ono talina kukkiriza naye asaba. Ekitegeera. Kati okukkiriza kwo kusinziira kugula ekintu kukijja mu sitowa eri. Era bamalayika bali bize. Buli kiringa Samike oyina abamalayika bo. Abamalayika bo si bange, tebasobola kola nsobi kujja ewange. Ababe oyina abamalayika ababo nga bakukolako. Nga Samike oba ogenda kuba mu kizibu waliwo babayita rescuing angels. Ababo babaawo nga they have to rescue you. Ekitegeeza buli muntu alina bamalayika ababe. Buli muntu ku nsi kuno alina bamalayika ababe. Mukitegeera. Little dino nti buli muntu alinga boss. Bamalayika balina okukolera buli kimu kyonna mu nsi y'omwoyo. Yes. Bamalayika balina okuleeta sente zo. Bamalayika balina okuleeta nyumba yo, be balina okuleeta emmotoka yo, bagikyusa kugiza mu nsi z'omwoyo, mu nsi mugulu eri ne bagikyusa mu bbanga awo n'etuuka wano. Mmotoka yo etuukira ku muntu. It's like when you're doing a business to someone, omuwa sente n'akuwa ekintu. Kitegeera. Kati bamalayika they use someone even nga talina mulokole. Ebintu byaffe lumu abantu bano babituulira nga muntu atulidde ebintu byo. So nga ate bamalayika bakikyusa dda. Mbadde sinatuuka yeeyo kubanga awo wenyini bwe tuva ku muguni mu kifo ekyo mu nsi y'esaala waliwo ensi gye bandaga gye tugenda mu ndala naye ye twatuula ku lutimbe ne tugiraba. Erimu baselebu, erimu biki bangi bapasita, erimu abantu abanene ba politicians
ba president si abatali balokole abantu abakola ebintu ebikyamu kati eyo sinatuukayo naye nzija mbadde nkyanyonyola ekiri mu nsi ya saala wano kati waliwo saala gy'osaba ne wawaayo wansi awo mu bbanga awo mu space waliwo abalangira ba Perusi bakwata saala ne baginyweza ne bagamba terina weeraga. Waliwo ebisajja binene bwebiti bikanyama bimu bine emitwe ebiri bimu bine emitwe esatu byeswanta naye kakutanda ogambe fire oba mu linnya lya Yesu muliro oba kikutanda ogambe musaayi gwa Yesu amazima bitandika kusaza olaba muliro nga gubyokya nga omuliro gwenyini nga gubiikira nga gubyokya so lwana nnyo naye gubyokya nga bisigadde birwana. Waliwo esaala zimu zaddizibwa mu dda ebisajja ebyo birina amaanyi agakwata abamalayika malayika wo ali mu kulwana abamalayika bo nga balwanagana n'agasajja gano kutuukiriza ebintu byo bijje wano ku nsi.